Yes. Jendi bannange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina show. Na 8 September ku Hotel Africana, ordinary mitwale 3, VIP mitwale 5. Yeah. September even ne show ne concert yange yasoka, in fact nagenze okukebera yali ku 8 September. I think it is my lucky day. Yes, it is my lucky day. Okuteekako omininga okutegeka show ku lunaku lwe lumu. Ya kati nze kyendowooza nti Molisikirya waba ataddewo show obanga 8 September naye aba alina kyabazizza. Ebiseera ebisinga kisinziira ku decisions ne goals ze tuyina. So ebiseera ebimu we mugwa mu same time, that means mulina goal buli omu gy'abadde abala negwira ku time yemu. So I don't think it is intended sometimes, maybe sometimes it is intended. Naye nga bwe kiba nti kiri intentional, kyemmanyi ekyo tuba tukirabye nga ba promoters be staging the show bweziti. Me, I came to choose a day just now waking up in the morning. I think I posted my post on Instagram way back. If Molisikirya also had Nakera Kumachana having at the same date, it is okay. And at the end of the day, we have different audiences. Abana wagira Molisikirya, baino muwagira. Chibinya to box sigale waka. Nanga bagendo kumpagira. Nabo baje bampagira. Ate nange chibielo kusigale waka ngate Molisikirya ekaya inawe basho. So it is a win-win. I don't think inti chamo bubi wechibanga waliwo ina bad intention ekyo sina answer yacho. Yeah. Yes. Yes. Enkolagana y'abayimbi, I think gwenga omuyimbi olina choosing abantu bokolagana nabo mu industry. So tekitegeeza nti enkolagana y'abayimbi erina okubeera nga mukolagana buli wamu. Ndowooza tuzze tukiraba n'ebibiina ebibaddewo bano tweyawudde ku kino kibadde ku kino nga bwe nagambye, we have different decisions, goals za njawulo. So n'abantu betugenda okudiringa nabo baawuka, tebagenda kubeera nga abantu be bamu buli omu tuli wano twekutteko bwe tutyo tutegeera wano buli omu yandize nga awagirako madrata nkiko neera abasinga tetubalabyewo. Kitegeeza ate siga nti tebabaagala, babaagala naye tebajja kutijja nabo, oba abamu bino byo tebabyagala, okitegeera. So ekintu ekikuza system tebabeera bantu bonna n'ekina inspiring abalala. Bwe tugamba nti together tunawakilisha, abamu tulina okwekwata awamu tu inspiring abalala tubalage nti okwekwata awamu kwe kusobola otuyisaawo. N'ekirala, there is sacrifice. Nti omusajja nga Mandela baba yeesaddaaka for the case of South Africa, naffe mu music industry walina kuvaayo abantu abamu beesaddaake for the industry, naye sigamba nti tulina kusooka ate buli omu tumuteekemu olujegere tukuŋŋaanire wamu. Nedda, abantu abamu they learn with action, abantu abamu we shall learn with words, ate n'okusinziira ne aims ze tulina. Ffe tulina abaana be twandyagadde system bagibenefiting emu bwe tuba ffe tetugibenefitingiddemu. So ebiseera ebisinga ojja kusanga nga akabonda akagendo twegattako bakekutte naffe kekoluusi akalina responsibilities zekalina okudiringa nako. So abatalina oluusi bajja kugaanirayo ate nabo batuufu kubanga tebannalaba vision gye mulaba. So walina okubaawo abeesaddaaka abalala balabireko, then we can form the unity. Jam session nabaddeyo last Sunday. Nenkuba nezembera mama tinze ziterera ngo jam session is better ku you. Yes, nabaddeyo last Sunday. Yes. So I was there on Tuesday. Yes, I was there on Tuesday. Nabo kebera videos I was at Tuesday. Nebatufuwa ne sente, nebatufuwa omutwalo gwa $. Oyagala abantu bakere wange bankonkone. Bakutuwadde ze bakuwa president wange agumpe. Kyonna kyagamba nti tukole kino, ekyo kyongenda nakyo. Omuntu yenna atasobola kufugibwa, tasobola kufuga. So whenever you listen
abamu bavaayo lwa nsonga baba tebakyalaba bigenda mu maaso abasigala balaba ebigenda mu maaso tujja sigala era naffe bwe tunaatuuka nga tetulaba nga naffe tuwummula. Yes. naye ng'abantu abasinga abamu baddukayo lwa nsonga nti oliawo ekigenda mu maaso tebakitegeera. Ati kyenkugambye nti bw'oba tolaba tojja kgenda ate kati wajja mu federation kufuna sente is a plus. Kwerumaŋŋana because mulimu abantu abali kateeko nga bagigenda tebasobola kuwabula bayimbi. Naye kitegeeza singa babadde tebasobolerako ddala kuwabula bayimbi ffenna twandibadde tetukyaliyo. Naye kati kitegeeza mu bye bawabula abamu tebibakolera kati ffe bye bikolera nga tusigala. Yes. twogere ku nsonga ya Geosteady ng'omuntu okuli ebifaananyi bye twalaba social media nga bitambula. Yes. Abalabanga mugezaako kuba nti mupuusinga ekintu gwe n'omukyala amanyikiddwa nga Prima w'abaana bo ate olwagira ebigambo ne bitambula nti ate kati bazzeemu ne bayombagana media muli bulala twalabye ng'era oteekayo ekifaananyi ki ekigenda mu maaso mu mukwano gwa Geosteady. Munange ebintu bino ebya family biri so sensitive. Gy'okoma okula gy'okoma okutegeera nti abantu abamu balina okubeera mu bulamu bwo for the up to the end of your life. So mama, so everyone that has my kid is going to be in my life paka ku bulamu okusembayo. So bwe twogera ku Prima, she is the mother of my kids era ekyo tekigenda kuvaawo. So bwe tuba nga tulina birthday oba ya Solange bwe mba siriiwo ate kibi nnyo obanza okutegeka pati ate ye n'atabaawo ate kibi nnyo eri Solange kubanga tetwagala musiigira kifaananyi ekyo kwegyo emyaka naawe kenyini tewandyagadde kubeera nga oba maama wo batatawo tewamulabako ne maama wo oba ne taatawo ku myaka 4, 5, 6 okitegeera. So nze omuntu eyakinyumirwa nina okyagaza omwana wange nange n'engeri gye njagalamu omwana wange akule I have to be there with her mother. Bwe kiba kyetaagisa kwe kuba kifaananyi na maama we mashallah tosobola kukeera n'otamumisinga olina okumisinga omuntu maama zo mba mumisinga kubanga ezo ennaku bwe zityo bwe zitandika kati obuuza nziremu nze obuuza oddemu olina omumisinga kubanga ye maama waki era Solange ajja mu nnyumba n'atandika okugamba Daddy, I want to call mommy. N'omugamba you can call mommy. Namukubira ne boogera era omulaba okitegeera. As a person who would paint a family picture, you do miss a person in that picture, but since life is life tewabeerawo kyakukyusa ebiseera ebisinga decisions zaffe zitwala mu maaso regardless of what kyetulowooza na biki bye tuyitamu na biki bye tukutte n'ebitukutte kati decisions ate awe zijjiramu naye okumisinga is human. Because she's so understanding, she understands a human being. Ategeera nti omuntu era ategeera nti Solange yandibadde bw'ati bino ebintu byenjogera byategeera okitegeera era y'ensonga lwaki abeerawo. Ogedde ku nsonga y'okuba nti oyagala abaana nabo bakinyumirwa abaana bo abe ekintu ekirungi namudda ku social media ne mwewalabula ne mutuuka n'okwerangira vidiyo nti vidiyo nze yakuwa sente nawe okola olimu abo obuzibu obuliwo nze kati bwe nafunye buli bwe buti nti abantu balemerera okutegeera nti something in the limelight goes wild oba kivibrating too much naye sinze ensoose omusajja yakuba alubamu namba nga eyogera kuziwe n'ageeze akomawo akola ki whatever we talk about we people in the limelight kigenda kugenda too viral and of which nti tugenda kubeera painted bad but the following day kiki kyetukoze. What is Solange finding? If she finds her birthday colorful with her mommy and daddy nga bali great, she will not think about what happened last year. Yes. This weekend twakola interview ne mama so n'agamba mbuno after that birthday 2 days after memory wafumukamu oli ex abatakyakujjukira kati it is like this as nze bampita Geosteady Hassan Kigozi. So whatever Mama So thinks is none of my business in my head. My mind has to stay ku lugendo lwange nga bwe nalutematema lutambule bwe kiba nga kikyankolera formula yange ngitambuza nga nze. So whatever another person is thinking, it is not part of my business.
my thing is, am I thinking mentally, am I stable? Okitegeera bwe finding out ndi mentally stable ndi mu kugenda maaso ensawo zange nzijuddemu ssente nyimbidde madwata nchika. Am I happy? I'm happy. Have I bought a new drone? Yes. Have I branded it with my concert pictures? Yes. Do I have a concert? Yes. Is Mama so here for Solange? Yes. So whatever she has in my what films in, what films out.